Nga gange navaayo okugabana ku ebyo bye nasoma ne bye natendekebwamu tulabe nti tusobola okuyamba ku balunzi abatulaba okusobola okwerwanako kendeeza ku ssente ze bateeka mu basawo. Tuli mu mbizzi kye tuyita Piggery project. Twatunuulira ennyumba ne tugiteeka wabbali. Twagala tutunuulire kigambo mmere. Endisa y'embizzi zaffe eri etya gwandaba kugambamu ekintu eki kinyuma nnyo bw'oba owuliriza n'oteekako ka vidiyo kaako beera ne kalaamu write down kuba bye tugenda abamu mubyerabira oyinza okuba nga simu yeefunyeemu obuzibu ne breaking nga vidiyo zo zonna ne ziba nga zidduse. So entabula y'emmere eno kikulu nnyo etya kyenoonyamu nti embizzi bw'oba onoogitabulira emmere tunoonya maize brand oba kasooli gwe tukuba mu broken maize. Ebintu ebyo bw'oba obifunye bw'oba okozeseza maize brand tusobola okukozesa concentrate oba si concentrate ne tukozesa ingredients. Ingredients bye birungo bye tukozesa mu kutabula emmere y'enkoko n'ebisolo. Mulimu mukene, mulimu soya, mulimu cotton seed cake, mulimu sunflower, mulimu calcium, mulimu lime, mulimu omusaayi. Ebyo byonna bw'obigattagatta bye tuyita ingredients mu kutabula emmere y'ebisolo. 1. Kyandibadde kituyambako nnyo gwalunda embizzi. Embizzi yo n'otandika okugiwa emmere ng'ewezezza omwezi. Lwaki? Nti embizzi eno bw'enaabanga ekyali mu nnaku weeks 2-3 ejja kufuna obuzibu nti ebyenda byayo bijja kuba tebinnatandika kukola digestive system embizzi eno okusobola okulya emmere eno kukusinziira gwe mu nfumba yo. Embizzi zino tuziwa emmere mu bintu 3. Tusobola okugiwa nga tugiwadde si nfumbe, tusobola okugiwa mu system ya bufumbe, ne tugiwa system mmere nga yakugiwa bimera bitya. Waliwo omuddo. Omuddo guno tulina gwa mirundi 2. Tulina kye tuyita fresh plants ne tubeera ne dried plants. Kati omukalu gwe tuyita hay oyo omusema omugyayo mu nnimiro bw'oba obijjeeyo toyanika mu musana. Mwe abalunda obumyu, abalunda ente, abalunda embuzi, omuddo guno gw'osaze ku ttale toguteeka mu musana. Omusana bwe gunaayokya omuddo guno value yaagwo ne content erimu ejja kuba efudde. Teeka mu nnyumba gukale na mpewo ogwe tuyita hay. Oba bw'oba okozesezza mubisi toleeta muddo mubisi nga guliko omusulo. Ebisolo ebitambula ekiro, ebiwuka ebitambula ekiro birekako amagi. Amagi gano agaleetera ebisolo byaffe okufuna endwadde naddala ng'enjoka worms n'ebimu oluusi bisigalako okwo. Weesanga nga mulimu ebisolo ebyayiseeko ne birekako obwoya bwazo nga n'ezimu zaabadde endwadde. Bw'onoobireeta n'obiwanga omusulo gukyaliko ogenda kulwaza ebisolo byo. So toddira ekisolo kyo bw'oba okitwala ku ttale linda omusana gwake omusulo gube nga gukankamuse. Bw'oba okireetera linda omusana gwake omusolo nga gukankamuse oleete mu njuuyo oba mu biyumba byazo. Ate kinyuma nnyo omuddo guno ne guba nga teguli nnyo ku ttaka. Funa ebibaafu mw'oziteera. By the end of the day bw'oba omaze okulya bijjeemu obiteeke bw'obiteeka obiyonje. Ekitalina kubula mu nnyumba ya mbizzi oba ya kisolo kyonna oba ekinyonyi kyonna ge mazzi. Galina okubeera mu 24/7. Tutabula tutya? Funa kasooli mukube mu nkuba eyaffe eya bulijjo. Funa soya nga musiikeko.
mu kiro 100 ekya maize brand oba ekya kasooli teekamu soya kilo 3. Eyo ntabula ya bukoko ya bubizzi buto. Bwe ziba nkulu nga ziri mu myezi 3 ku 5 6 mu kiro 100 teekamu kilo 16 eza soya oba mukene. Bwe zibanga eriggwako ekisolo ekiri eggwako ng'okitabulira mmere mu kiro 100 tuteekamu kilo 35 eza mukene oba eza soya. Oteekamu omunnyo kilo 2. Teekamu cotton seed cake kilo 18. Teekamu obusonko zibeere kilo 10. Awo ojja kuba otabudde ekisolo kyo kisobole okulya emmere egenda okubeeba nti ekisolo kino kifuna amata aganaayonsa ebito bino. Oba si ekyo okufuna nga bw'eba eriggwako ebyana bino bisobole okuba nga emmere gy'erya esobola okuba nga ekuza ebyana bino. By the way, embizzi bw'eba eriggwako emala emyezi 3, weeks 3 n'ennaku 3 n'essaawa 3. Ebyo byonna biri in 3. Ekisinga ekikulu mu kino nti we need what we call the records keeping and management. Embizzi yo lwewase not it down. Embizzi ngisavinze olwaleero nnaku z'omwezi ziri 21. Bwe tubala emyezi 3 z'ennaku 9 oba 93, weeks 3 z'ennaku 21, tugatteko ennaku 3 n'essaawa 3. Bw'ogattagatta ebyo byonna ogenda kumanya nti embizzi yange egenda kuzaala lunaku gundi mu mwezi gundi mu ssaawa bwe ziti. Etuuka okuzaala nga wooli. Abamu oluusi zigenda ne zizaala nga tewaziwadde emmere ezimala. Y'ensonga lwaki ezimu ziri obwana bwazo. Olw'ensonga nti you did not take note egenda kuzaala lunaku ki, egenda kuzaala ssaawa mmeka. Ebyo nze omulunzi ali eyandaba wenkugambira nti kitwetaagisa nnyo okutambula naawe. Olw'obudde bw'otuwa okuba nga osobola okulaba videos zino, buli lw'ogiraba gisharinge. You like it and subscribe. Bwe wabaawo ky'oba totegedde, you simply call me ku 0772 38 78 14 owa Airtel 0752 48 78 14. Consultation is totally free of charge. Sirina muntu gwe nsaba ssente nga nkubidde okunneebuuzaako ku byamba nsomesezza. Tujja kusigala nga tusomesa paka ensi eno lwerivaayo okugamba nti tetuyina bye tukola ate bye tukola bifa. No, it does not make sense bwe tuba nga tukyaliyo abalinamu ensa okusomesa eggwanga. Oba si ekyo osobola okukuba kweyo essimu n'oŋŋamba yisa njagala kitabo kye wawandiika. Ekitabo kino kye nawandiika kya bbeeyi mu muntu omunaku naye kya layisi mu muntu anoonya okumanya. Mulimu enkoko, mulimu obumyu, mulimu ebyennyanja, mulimu embizzi, mulimu embuzi, mulimu ente, mulimu endwadde, mulimu enzimba z'ennyumba, mulimu entabula y'emmere. So bw'oba okyegulidde ojja kuba musawo wa bisolo byo n'ennimiro zo. Ekyo gyekiri. Oba si ekyo yitako mu paaka empya mutunoonye. Bw'ojja ku ofiisi ojja na kitabo kyo na peeni yo. Kuba ffe obuweereza bwaffe is to empower the community in managing their farm. Bwe tunaatambulira awamu mbakakasa Mukama Katonda agenda tusasula nga mutandise okugaggawala. Ne bwe mbagamba nti mpeerezaayo omutwalo ng'omaze okuyiga kiki ky'oteekeddwa okukola guba tegukaluubiriza. Naye kiruma nnyo okunkubira essimu n'oŋŋamba nti kino kyagaanye ne nkunnyonnyola
ate njagala okole kyenkugamba okukola tokola gwe kyoyagala si buli kyoyagala nti okyetaaga. Some of the people fail. Bwe nkugamba nti embizi yeetaaga wayonjole magamba nti abo ayogera bibye. Ne bw'onoogula eddagala okulimala e Uganda mu pharmacies zonna n'ogendako e Kenya wano okumpi awaddako okuba n'eddagala erikola Egypt, bwe kigaana genda Zambia, bwe kigaana awo ng'ogenda Germany. So bwe tuba nga tutunuulidde entabula y'emmere, maize brand ono ayina kubanga si mubisi ng'omupaakinga mu bukutiya. Maize brand bwe bamukuba basooka kumuyiwako mazzi. Fuba okulaba ng'omutadde mu nnyumba oba mu musana n'omwanika n'akala. Bw'akala muteeke mu nnyumba aleme kwata bitole. Bw'anaakwata ebitole ate agenda kufuuka butwa ekitajja kukugasa. Ow'embizi zo zitandika okuddukana lwa brand oli gwe wakuuma nga yeekutte ebitole. So what we need, brand ayina kuba mukalu muteeke mu nnyumba asobola okumala emyezi gyonna ne bw'aba akyusiza mu kala, it doesn't matter. Kasooli gw'oba okubye mukube nga sigaweke nedda, ate tokubanga okubya ate kawunga kw'ogenda kugoya. Osobola okakuba mu kawunga ke bayita akakikosola akatali kafuuweko, embizi bwe zimula tezirina buzibu. Osobola ogigoyera obugoyezi n'ogiwa n'erya. Osobola ogiteera mu brand oba akawunga akakalu ng'otabuddemu concentrates. Nsaba gwandaba bw'oba osobola okufuna kalimbwe w'enkoko bano abalundira mu cages n'omwanika n'akala bulungi, funa ebbaati musiikeko ng'asiika amalwa, tosiriiza. Kikwetaagisa ddakiika nga 10 ku 15 mu kiro 100 ekya bulandi oba ekyakawunga oba broken maize teekamu kalimbwe kiro 15. Kalimbo w'enkoko ono gw'oba otadde mu kasooli ono oba mu bulandi oyongeramu ebintu bibiri, kalisiamu na munnyo, toyongeramu any other ingredient oba concentrate. Kalimbo ono akola ebintu bibiri. 1, ayongera ku bungi bw'ekisolo ekizadde amata. 2, akola ng'eddagala ku ndwadde ezimu eziri viral. 3, akola nga concentrate mu kuliisa ebisolo. 4, akola nga fertilizer. So kati bw'alunda enkoko ng'olina bw'olundira embizi buno bwe budde. Bw'oba tolina cage ng'olunda enkoko zino ze tuyita eŋŋanda, ze tuyita kroira, ze tuyita leeya, ze tuyita rainbow oba saso, teekamu emiti engeri y'amadaala nti bwe buziba ekiro zibuukira okwo ne zisula okwo. Eno emabega w'emiti yalirirayo obukutiya. Buli lunaku ku makya fulumyamu obukutiya obwo obuli kalimbwe, mwanike akale. Bw'akala muteeke w'omuteeka. Bw'oba owezezza kilo 20-30 musiikeko, sigamba kuteeka mu butto naye ngamba okumukalanga ng'akala asiika ebinyeebwa bino bye tutera okutwala ku ssomero mwaba bwe twasomeranga, oba emberenge bisiikire ddakiika 5 ku 10 okyuseemu kkala eno n'akasukali kaggwemu. Bw'onaatabulira embizi yo mu maize brand, 1, egenda kula mu speed gy'otasuubira. 2, egenda kuba etangiddwa endwadde ezandibadde giyitawaanya. 3, amata mwezi ezizadde zijja kuba n'amata agazimala. 4, eno eri eggwako enaagenda okuzaala ebyana nga byana ebutajja kuba bwana. Ekyo kyekiri mu ndiisa. Twagala kumanya embizi eri olubuto yandiridde kilo mmeka? Mu kuteebereza embizi enkulu erina kulya kilo 3 etali ggwako, naye bw'eba ewase sooka ogyongeremu kilo 2 eri 5. Amazzi erina okunywa amazzi agataka wansi wa liters 10 buli lunaku, minimum 10 liters of water. Naye ne bw'ogiteeramu ekidomola n'ekinywa n'ekimalawo tekiriiko side effect.
bw'olaba ennywanto ezitandise okuvaayo buli nnywanto tugibalire kwota ekkiro kuba kaba kaana. Naye ekireetera embizzi zammwe okuzaala obwana obwakundugga kiri ekintu kimu. Gwe bw'oba wagimanyiza kugiwa kiro 2 ojja kusigala ng'ogiwa kiro 2. It will not make sense. Kubanga endi emmere gy'eyina okulya mwe muva ate ebiriisa ebyana ebiri munda. Atulaba ekyo kye njagala omaakinge. Bw'eba ezadde bala ebyana byezadde biri bimeka. Buli kyana tukibalira eyaffe kiro gye twongera ku maama waayo ku bungi bw'emmere. Esobole okulya ekkute, bw'enakkute esobole okuzaala okuyonsa ebyana bino paka lw'enaaweza omwezi. Kyandibadde kirungi nnyo embizzi eno eba ezadde ne tugigabirira emmere egimala paka lweweza omwezi. Bw'eba ewezezza omwezi ebyana bijje ku mabeere. Ate kyandibadde kirungi nti bw'ezaala ebyana obeeko w'obikuumira, obireete buleesi biyonke, bwe bimala okuyonka obizzeeyo. Eyinza okubyebakira, oyinza obutagiwa mmere egimala nedda ku byana byayo n'erya. Ebyo byonna tubisuubira, naye nga kye twetaaga zirina kusula walungi, zirina kunywa mazzi gagimala nga mazzi mayonjo, zirina okuba nga zirya emmere egimala. Tujja kufuna embizzi gy'onaalundira emyezi 6 ng'erimu kilo ezitaka wansi wa 10. Tuddayo emabega eri, tulina ebika by'embizzi 5. Naye gw'alunda njagala olunde ng'ekigendererwa kyo ki? 1. Kuzaazaamu byana. 2. Kusala kutunda. 3. Mirembe gyo. Gwanoonya okuzaaza obuzaaza nga bw'otunda, bw'ebanga it's a business, wandibadde ogenda mu Kambura na Diroko. Kubanga omuntu anaayagala okulunda ey'okusala tayagala ya kigodo. Abantu baakoowa okulya ebigodo. Ojja kulunda kirandireesi ng'okitunula kirimu kiro 10 mwaga. Kati ekiro 12 Burayani bw'anajja okugikugula agenda gamba tugisalira wano. Bw'agisala agenda kujjamu nnyama yokka eri munda. Ebigodo abikulekera awo. Eyandibadde ne kiro 12 ofunemu 6. That's already a loss. So tulunde embizzi ezitayina bigodo okujjako eyo mu byalo ewala. Naye ate sijja gamba mu byalo buli omu alunda ekintu ng'atajetinga mu maketi yaakyo. Tolunda landless ng'omanyi nti bw'onoogisala ebigodo bajja bikulekera awo. No. Ebigodo tebakyabikolamu butto. Lunda Kambura oba Diroko. Eky'omwezi ogumu Kambura kiri mu mitwalo 10 ko 15. Ali mu Diroko ey'omwezi ogumu eri wakati w'emitwalo 15 n'abiri. Lwaki? Terina kigodo. 2. Ezaala ebyana ebiri wakati wa 8 n'amakumi 2. 3. Esobola okugumira endwadde. Terms and conditions. W'olundira wayonjo, emmere gy'erya nnyonjo, oginaaza oba erina weenaabira, ogiwa eddagala ly'enjoka. Ekyo bw'onaaba obikwasaganyizza nkulayirira ngenda kulinda ssente z'oyina okumpa ng'embeera etambudde bulungi. Kuba bwe tunaatambulira awamu omuntu n'asobola okuba ne ssente. Ne bwe naabanga nina kizibu kya bukadde 2 kuba nsooka ne neebuuza gwe bw'oba ondabye n'osheyaringa vidiyo eno neebanga ekugasizza, ne bwe naayisaayo ka vidiyo ne mbagamba njagala kunsonderayo ku ssente siringi 10 olu n'olunteera ku ssimu luba lulina we lungasiza. Mbeebaza okulaba vidiyo eno, naye ne nkugamba nti kola ekintu kimu, gisheyaringe mu abo bonna b'oyina, gilikinge, you subscribe. Twagala muntu to be empowered. Tugamba nti gavumenti etulemye otuyamba, naye gavumenti esobola tuyamba nga nawe tolina ky'osobola kukola. Ssente z'emyoga zajja gye ziri, ssente za parish development model gye ziri, naye bwe ziba zizo ogenda zikolamu ki?
mwekole mu groups mugambe nti fe twagala kulunda mbizi, njagala gwali eyo twekole mu group nga yabo byabalunzi, nga we can share knowledge, we can share the skills, we can share the services, we can share the information. We can do better than those who expect to be doing. Kyembagambamu bwe tunatambulira awamu tujja kuba tukola ebyetaagisa okukola. Nze embeera gye nnakowa ye muntu okuŋŋamba nti siina kyenkola, naye nga ne space w'olundira embizi teweetaaga eka ya ttaka. Fuuti 10, 5 ku 10 oba 5 ku 5 osobola okulundiramu embizi eziwera 50. Bwe tunaabanga tutambudde tujja kumalako. Yisa luigare bakibinga ge gange tusobola okutambulira awo.